Abika yabitanga abagambye Lugombo amaanyi gamuweddemu balimba Lugombo nalongoosebwa wiiki 3 nalongoosebwa lwali lwakubiri kuba tuzibuze wiiki 3 kukyanga nalongoosebwa operation yali successful okulongoosebwa yali operation yaddibwamu buddibwa abantu bonna balongooseddwa bamanya ebyo operation babimanyi okuswaba w'ekikola ki ekigaana era nalabye social media nga bagamba Lugombo agenda Lugombo nga bagamba agenda ali waka asanyuka alya anywa abantu bamujjanjabye ndowooza abantu abamu bagamba nti ekijjula emmeeme y'omuntu omuntu akamwa ke bwekafulumye okitegeeza kiri mu bulamu bwe lebo omuntu eyeekanga kalindo ku mulyango n'agamba nga saamuleseewo kirabika wali wandoga so naye nga nze ndi bulungi Mukama yatusobozesezza kati ababyogedde kyekyo kyebalina kyekyo kyekiri mu ye era kati ye bwafuna embeera nga gyenayiseemu ojja musanga wamuzeyinzoyizoyi okiraba naye nga fe abatambulira mu kukkiriza Mukama atukozesezza atuwadde abantu batujanjabye abantu batulabiridde siyinza kugamba nti wiiki 3 zembadde waka waliwo kyeŋŋamba nti kino kyesiga Mukama bw'abaako kyaleeta ekkubo lyaggadde ate aba n'ekkubo lya ggulu tutambuliremu mu kukkiriza buli lwotambulira mu kukkiriza obulamu bukwanguye toba nakweraliikirira toba naki n'ekijjoga nti ekyo kirina ensonga lwaki Mukama n'akulaga obubonero buli mbeera gyoyitamu ng'olaba enyigaanyiga ng'otambula olugendo olemeddwa okola ki kati ku bo waliwo neyagambye nti ye akuze kutuuka ntalaba nga musajja gwe balongoosa kati n'ogamba nti tutambulire mu nsi y'abatali asiba obutamanyabwe ku bantu asiga obutamanyabwe ku bantu abo basiba gwe bagamba gwawo atambuli kati ekintu kyebadde basinga okugira atambulira ku bisenge atambula yeekutte ewaka waliwo amadaala